naku. Now I'm very sorry my sister. Tugene maso tukole tukwatagene wamu tulabenga tuwininga. Kuba rode tuliba winners. Mu byonna kye njagala okubagamba nti bwe tuba tulina omukisanga owekitiibwa omulamuzi yatuwadde date tugikozese tukozese obudde bwaffe obwo naye nga tuyita mu bukakamu. Tulina okusigala nga tuli bakakamu nnyo era mbeegayirira nyongera okubasaba nga mbeegayirira. Maybe tugenda funa ekifo bwe tunajja nga bwe tutuukira ffenna either wali ku washing bay ewa Bajjo oba wali ku kabira waliwo awo hotel awo eri munda mu kabira amu ffenna wano nowetwepakira awo then eri ne wabeera nga at least tulinze bakanso bashurities abagenda okweyimirira ne babeera nga batwala ebintu mu maaso ffene tubeera eno buli kimu nekitambula madatisana lwansonga ki situation yabaddewo jjo. Yes, ali na bantu bamwagala togenda kigaana togenda kibajjamu payini gye balina n'obulumi bw'olabanga omulasta asaze enviiri. My God kyenjogerako akimanya akimanyi bw'olabanga omuniga asaze enviiri kitegeeza nti asobola okukola ekiddako kyonna natidde abaana basaze enviiri. Ekyo kiraga ki? Basibye abantu bangi nnyo wano abakabi ab'ekitalo abayita baani abayita baki tewali muniga asaze mutwe gwe Khalifa asaze enviiri z'amazina z'emyaka 10 ye njogera ninde kaani ekyo kikulaga ki kabonero ki? So mu byonna nti mwasaze alien enviiri obasaze mu byonna kyensaba kiri kimu tuwe abalamuzi ekitiibwa tubeere bakakamu ekyenkomeredde tuwe kooti ekitiibwa ekooti esigala kooti baana ba maama. Abantu bangi right now bakutte kamera because sawa ya lero alien business y'abantu alien business ya TV ezimu. The many TV zinga zibate kulimba lwa Alex waliwo n'abayi wagundi ya Alex ya alien skin yona ne bagiyiwa right now bali mukola mu sente baswiminze bali mu streaming bakola sente because balabanti is right now alien alikochi aliko vibe buli TV choba manya njagalo bategeza tewali TV oba YouTuber oba munnamawulire ayagala alien skin aveeyo nkiddamu tewali TV tewali YouTuber oba munnamawulire ayagala alien skin oba aji bamwe beyiro lwaki baba tebakola buli reporter kati akola buli TV efuna mu alien right now ge mawulire agaliko bayagala bateyagala wali abebitu amanyi makomerera nejjo batutte ojimanti tebaina kumanti batutte abantu bagundi bonna bali eyo bali batutte luzira tebaina eregwe tebaina aliyogera ko tebaina akimanyi. So mu byonna njagala obagamba nti abantu agala tukola mu sente bayitirivu diversion eziriwo nze bampandikako nagenze damba na mateeka bange okushuwinga abantu aba bampandiseko ebigambo ebijweteke nti nagambye nti omulamuzi watata alien skin abalamuzi omulamuzi agenda firo nze Jennifer nze nakangubi nze manyise mateeka kyasoma ndi mutegeeve ekimala manyi ekyo kola manyi we nino koma omulamuzi manyi we nino koma kooti manyi we nkoma that's why okumanya manyi mateeka that's why nze zirukira mateeka era nyongera okwetondera abalamuzi mwe mwayogedde netondera ko ebyo byesakoze naye nino okwetonda kiveewo kubanga bo bagenda ne bawandika amawulire gaabwe okutanisinga amanya g'abantu balina dabe bawandisa ku alien skin bwe yayogedde bwati ne bwati alien skin yayogedde nani bawandisa ku bintu binyo kati bo bajja batukuba propaganda buli muntu alina amaanyi mu musango gwa alien n'ogwa aji bamukuba aveeko nze gwe mukuba ndi muzibu nyabo nakati ngenda luzira right now omanyi gwokuba aveeko nze gwokuba omanyi kuba mwenna mulaba nti full figure yalina image yalina impact alina kyatambuza ekisobola. That's why mukoze diversion akakutu. Thank you so much neyanza nnyo mwenna bampadde ebirabo akakutu kala bakayita Kampala ki Kampala Jane nagenza okukebera nga twagenza okukola research ekito yange yakoze research nga babasibadde poliisi yabasiba lwakuwandika amawulire mabi ga bulimba omwogezi wa poliisi ole yaliko yabasiba lwa mawulire ga bulimba nagenza okugenda ku muntu gwa twagenza okujjayo obujulizi kibaita obujulizi nga bampandiseko ebintu bingi okuva basanyole bavuddeyo
okuva abana bavudde mu kkomera era nga bayimidde ne Olivia bayimidde ne mukama waabwe bayimidde ne Zaake abalenzi abo nabatutte mu mateeka olw'ebigambo bye bampandiseeko era nyongera okwetondera Essiga Eddamuzi okwetondera ab'ekitiibwa abalamuzi nyongera okwetondera ba Clark netondera ba state bonna nti sisobola kukola nsobi sisobola kukola mistake kwogera kigambo kye simanyi sisobola kwogera kigambo kyonna ku kooti sisobola kukola nsobi kumanyira mulamuzi omulamuzi tamanyirwa omulamuzi asigala yetengeredde batomanyi mulamuzi kyali n'olwekyo mu byonna mbasaba ku Lwokuna baganda bange mbegayira please I beg you Fangoni soldiers please mbasaba batata bange bamama mwenna baganda baffe nkimanyi mwagala alien era mbasaba sibagana kujja mujje naye tufune bwe tubeera tulekere kote ekola ogwayo tusabe Katonda yekka omulamuzi atubeerere wa kisa omulamuzi kasa tukwatirwa ekisa kyokka kye tuba tusaba abaso yasalawo eyo penyo giraba nga ntono gy'abakutte bw'ati omulamuzi yenna ne wabanga muto ne woba omulanga muwala muto oba mukyala mukulu oba munene oba muvubuka yakajja naye kasita atuula mweyo bagiyita ani mukwano aba mulala omuwanga ekitiibwa n'olwekyo mbegayirira sibagaana kujja kuba nkimanya temujja kusobola butajja naye tubeere Samuel bwe tukuŋŋaanira buli mwana abeere akomera ndinga ekibinja kye tufune we tubeera tulinde kooti kyetuwadde oba kooti kyetugamba kyetugenda okugenda nakyo bwe tugamba tukomewo tujja kudda naye mu bukkakkamu obw'ekitalo mu bugumiikiriza obw'ekitalo bwe tugamba kyetulagira kyetugenda okukola kubanga yeyina ekiragiro ekyenkomeredde yeyina ekiragiro ekisembayo n'olwekyo mbegayira obutayomba obutalwanagana obutakyawa gwe banyigira kyekisaawa kati omusonyiwe gwe wakyawa kyesaawa kati okujjawo enesaawa si yakunyigagana essaawa yakubeera one team bali ku ground nga tojja mulaba tajja kwogera naye nga batuyambako abantu bali bweri wa ggwanga babosiledi batuyambako so n'olwekyo mbasaba ekigambo kimu baganda bange sister and brothers ensobi ezabaddewo then tetuziddamu yesterday kyensobola obalambululamu katono yesterday nga mwalabe bwe twabadde ne aipu ebadde buli muntu yabadde ne pain ye era nakatulina pain aba atwalwadde sagala negumye oba nejemu baba tebasobola kutuwa alien na newankubadde ne bandi badde bamutadde omulamuzi nga tukwatiddwa ekisa era tebandi muwadde according to situation that's why olaba alien bamuvuze yekka omusibe yenayena balinda the all day babalinda bonna basi nekola kiri bazaayo n'olaba tebasobodde nakukirinda mulaba battalion ze bayiye lw'amaanyi ga muntu ogwo Katonda bw'ateekateeka omuntu alien aliko favor ya Katonda alien self made yenze full figure amwe self made mwenna banwanyisa abankuba nkimanyi mwagala kwogerwako botonja n'otayogera ku full figure ogenda kwogera kwani omusajja yanvumye nze namuyise namukubidde essimu nemugamba okuwerawo okova lunene yerabidde n'essimu yo nze kisa kya Mukama nze n'essimu yo yino wagyerabidde olw'obuswabuswavu wampise ewaluna mubiro onetondere mbobadde okola vibe mboyisaawo vibe mbokola mawulire essimu yo yino njirina muganda wange togamba nti bagibbye wagyerabidde kubanga wadde ofiringa small but me am okay nkimanyi munvuma kufuna likes onjogerako bakulabe kubanga kukoti wadde ogenda kwogera kwani abantu bakulabe era kyova olaba tibasha yalinzako akantu era abantu bangi abalowooza alien obubi buli mulabe wa alien kati ankuwa propaganda era mugenda kulaba aboogera but nze gwe mwogerako am strong enough am self made nze seetaga backup yamwe mu life failure no way no I know how to handle I know how to stand because I'm strong I'm self made Katonda gwe nina mala ambakinga Katonda mpa magezi n'okumala n'okutegera amala okumbakinga seetaga mulabe wa alien ku ndowooza sa psychologically mbwa ontokyalinge no I know how to fight because I'm a self-made. Ekinjagaza alien kintu kimu musajja munaku nganze yerandiza yekka kyokka kyekinjagaza alien sina kye mwagalako kyala sirina wadde kirowoozo kyonna wadde ki no muvubuka munaku nganze ayagala banne asembeza abantu nganze wensembeza abantu ne banneefuulira
ayagaliza abantu alien oyo newe mutambula mugula chapa ne mujimenyamu babiri